Olwaleero omulamuzi wa kkooti esookerwako Mbarara Alex Baguma lwazeemu okuwulira omusango gwa bannakibiina ki NUP 38 abaakwatibwa bwe baali bagenze okuwerekerako Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akubaka kuyege mu kitundu kyabwe. Bano nga baali basaba okweyimirirwa gye buvuddeko, omuwabi wa gavumenti yali yasaba akadde okwetegereza okusaba kwabwe. Kyokka olwaleero oluvannyuma lw'okwetegereza asabye omulamuzi okusaba kuno kugobwe. Okusinziira ku muwabi wa gavumenti Davis aliho, singa bano bakkirizibwa okweyimirirwa kiyinza okutaataaganya enkuŋŋaanya y'obujulizi. Ono ategeezezza nga bamu ku bakwate bwe batalina biwandiiko biboogerako ng'endagamuntu nga n'abajulizi bennyini bye baleeta tebatuukiridde. Ye SP Kabwigo Kenneth, omuduumizi wa poliisi Mbarara nga ye yaviirako bano okukwatibwa bwe baali bamulemesezza okukola obulungi omulimu gwe, ategeezezza nga bw'afuna amasimu agamutiisatiisa olw'okuba bavunaanibwa bano mu mbuga z'amateeka. I and other police officers were subjected to violence, aggressive physical attacks, verbal threats while executing our duties. And from that time up to date, we are still receiving threats because of the arrests that were made. And it is on the basis of that that I pray this honorable court that bail application is not granted. Kyokka bannamateeka babawawaabirwa bategeezezza ng'ensonga eremesezza abantu abo okweyimirirwa bw'etali yasimba. From the reading of the particulars of the charge sheet, there is no element of violence. Omusango gwongezeddwayo okutuuka nga 22 omwezi guno.